atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ng'omwoyo. Akadde kano mbadde njagala tuyige ku myezi 13 egikola obutonzi bwonna naye nga tetunakubeera nga tutandika. Bajjajjaffe batusabye eri emyoyo gyonna egyetaaga okubeera nga gyeyamba kubanga omulimu gubeera gugwo. Bajjajjaffe babeera balina tuyambako buyambi naye buli mutonzi yenna ekisumuluzo ye gwe abeera akiina. So okusobola okubeera nga weeyamba okuva mu nsi ey'okusatu okudda mu nsi ey'okuna n'okudda waggulu waliwo by'olina okubeera ng'okola. Olina okubeera nga ojja amaloboozi amangi okuva eri ensi yo ey'omunda. Mu ngeri eno bagambye oba batusabye mwe eri bwenna abaagala oba balaba nga temunnaba kubeera nga mufuga ensi yammwe oba ebirowoozo byammwe okuggyamu amaloboozi osobola okufuna ekigambo kimu katugambe ekigambo kwagala n'obeera ng'oddiŋŋanya ekigambo okwagala muli oyinza obutakyatula nakamwako naye n'okyatula n'ebirowoozo kwagala n'otwala akadde ng'oyimba ekigambo kwagala. Mu ngeri eno oba osika amayengo ag'okwagala gabeere nga gakuyingira kubanga ensi eya mayengo tesobola kuyingira mutonzi nga tagiwadde permission. Kwagala ng'omutonzi oba amaanyi go tegasobola kukomawo eri nsi yo nga togayise. So osobola okukozesa ekigambo kwagala oba osobola okukozesa mama natimba omujja n'okiripiitinga okumala ebbanga lyonna ly'oba osobola, si mulundi gumu naye emirundi mingi. Abalubaale tweggyemu obugayaavu, okitegeera, tweggyemu obugayaavu abaagalwa. So osobola okukozesa olulimi lwonna lw'obeera oyagala. Kwagala osobola omukyusa love mu luzungu oba new earth mama natimba omujja, kyonna ky'obeera oyagala kitegeeza amayengo ge gamu. So repeating buli kiseera buli woddiŋŋanya ebigambo ebyo obeera osaka amayengo okubeera nga gajja eri ensi yo oba eri eggi lyo erikutuddeko nga gye tuyite ensi yo oba emanyikiddwa nga hora. Kitegeera. So tukozese tekiniki eno okubeera nga tweyambayamba ffe nga ffe okusobola okubeera nga tweyimusa okuva mu nsi ey'okusatu okudda mu nsi ey'okuna n'okudda waggulu. Weewaawo nga tuzze ku mulama ogw'olunaku olwaleero, obadde okimanyi nti mu butonzi obutuufu tuyina emyezi 13 era ng'emyezi egyo 13 obutonzi bwagituwanga giri ku nfudu. Bino byonna bye badesigninga oba simanyi Gregory kalenda simanyi biki byonna bye tutambulirako bya kifuula nnenge kubanga abadde afuga
sengende eno okumala emyaka 13 gwe bayita omubi, the evil one. Era yensonga lwaki yakugamba nti buli kintu kyonna ekirungi ngenda kifuula ekibi n'ekibi ngenda kifuula ekirungi. Kati tunuulira ensi bweri, ebyali ebirungi byafuuka bibi, ebibi kati byebatijjeza era byebasomesa. Okitegera? Tuyina emyezi 13 nga giri ku nfudu eyo, kyekyo ekifaananyi kyenkozesezza. Emyezi 13 ze blueprints ezo eziri mu makkati ze patterns z'enfudu, era nga buli mwezi gwonna guyina ennaku 28 tegusukka, okuggyako omwezi gumu oguli Nyuto ogumanyikiddwa nga omwezi gwa bulamu, gwe gubeerawo nga tumaze Maachi omwezi ogwe13. Okitegera? Yensonga lwaki walaba oba olaba nti mu nsi eya bulijjo buli kintu kyonna kifuula nnenge, n'essaawa yennyini gye tuyita ey'oluzungu ssaawa 7 nti ssaawa emu. Muganda wange mu lubaale munnange baatuunika, ekyo njagala okitegeere. Ssaawa 7 gogiyiteemu n'okiyita nnomo. Mu kalenda gye baakutega ekigambo Sebutemba kitegeeza 7 mu Luganda. Ekigambo Sebutemba kitegeeza 7 mu Luganda, naye nga September sept kitegeeza si gwe omwezi ogw'omwenda. Lwaki omwezi ogw'omusanvu ate oba ekintu nga kigamba nti 7 gwoba okiyita ate ekirala? October oba Oct mu Luganda ye 8. Nov gye twandiise November mu Luganda ye 9. Dek omwezi katugambe abazungu oba vampire gwe yatuuma December gutegeeza 10. Jan mu Luganda kitegeeza 11. Vampire kye yayita 10 kye yayita January. February o Feb mu Luganda kitegeeza 12 kubanga luno Lugereki. Figure 12. March mu Luganda oba I mean is it MAR mu Luganda yebeera namba 13. Kitegera? Then awo we wabeera we tumaliriza cycle ey'omwezi gwonna nga nakyo cycle yaffe nga abatonzi we tubeera n'olunaku bulamu olwa bulamu oliri Nyuto olutali ku kalenda. Yensonga lwaki woobeera nga okubisizaamu 13 times 28 ofuna ennaku 364 okugattako luno olumu olwa bulamu olumanyikiddwa nga Easter oba olunaku lwa bulamu jjukira atudde munda mu ggwe kye bayita Christ consciousness. Then kwe kufuuka ennaku 365. Omwezi ogw'omukaaga baagubuuka kubanga ekigambo mukaaga kirina amaanyi mangi. Jjukira nti buli kintu kyonna osobola okukikozesa mu bulungi ne mu bubi. 666 eyina dark side yaayo naye neeyina ne light side yaayo. Ebeera ekujjukiza nti jjukira amazima go nti oli mwoyo, jjukira nti oli Katonda, jjukira amazima g'ag'omunda nti oli mwoyo. Kye kitegeeza 666.
yensonga lwaki basalawo okubeera nga bajjawo omwezi ogwo basobole okubeera nga bo abamanyi natural cycles basobole okubeera nga bakozesa dark side yaabwe okusobola okubeera nga bakola ki nga batukontrolinga n'okutuloga n'okutuwunika mu ngeri gye batuwunikamu. Kitegera. So omwezi ogw'omukaaga bagusalawo bagujjawo lwa nsonga eyo kubanga gulimu amaanyi agazaala omwoyo obujja. Mulimu emikolo gye tulina okubeera nga tukola nga bakatonda okusobola okubeera nga tuzaalibwa bujja mu nda yaffe n'okwejjukira n'okutegeera obwakatonda bwaffe. Kati vampire kyeyakola n'ebikyusa mu kifo ky'emyezi 13 n'etutega 12 ennaku ezisigadde zonna n'egenda ng'eziteemaateemako ng'eziteeka ku myezi emirala. Naye nga ekintu kino kiri nakyo obutonzi oba mu bwakatonda bwaffe twateeka maaka ejjitujjukiza sayiko zaffe ku nfudu oba bakatonda abatudde ku nfudu batulaga blueprint yaabwe ekola shelf yaabwe oba ekola ekisusunku kyabwe engeri sayiko zaffe mu butuufu bwazo nakyo cycles we ziyina okuba. Bino baabikola okubeera nga batwerabiza engeri ebiro byaffe we birina okubeera nga bitambula. Yensonga lwaki mu bitabo byabwe okuviira ddala Vatican okuviira ddala Saudi byonna bakumakinga sure nti nno bakugamba nti astrology mubi nti wa sitaani. Naye engeri gy'osobola okubeera ng'otegeeramu amaanyi g'obwakatonda bwo obw'omunda osobola okubeera ng'ozuukusa kwagala. Okitegera? Gwe tunuulira magama g'olabe lwaki ensi gye tulowooza nti nno erimu abategedde nti amazima simanyi baalokoka simanyi bakoze eki simanyi batambulira ku bitabo. Lwaki mubeeramu okukaaba? Lwaki mubeeramu entalo ezitakoma kubanga zeeyongera bweyongezi? Taking example just ya Buganda. Nababuuza awo emabega ne mbagamba mwali muwuliddeko entalo z'ebika bya Buganda? Mwatandika na ntalo z'amadiini. Lwaki? Kubanga baali bayagala batwawule. Naye nga tuli mwana bandemu tuli myoyo eno uniform gye tuzze tukyusa. Yensonga lwaki buli kiseera nkujjukiza ggwe ng'omuddugavu nkujjukiza ggwe ng'omuganda oleme kubeera nga osonga ennwe eri omuzungu. Muzungu si ye mulabe waffe. Vampire yayambala skin ya muganda waffe n'asobola okubeera nga amutukyayisa ng'atukola ebikyamu ebyo by'abaza tukola. Naye njagala nkujjukize nti naawe waliwo abakuyina nga jjajja waabwe ku bisenge byabwe era nga bagamba ono ye jjajja waffe wa 30 nga yeggwe kennyini. Kati ng'oli Buganda, kati ng'oli Busoga, kati ng'oli mu Africa, kati yonna ozootabaalayo. Olunaku olwaleero wajja ng'omwoyo okusobola okubeera nga weezuula n'okusobola okubeera ng'ozuula amazima go. Kati njagala weebuuze lwaki ekintu ekibeera nga kifuga sayiko zaffe lwaki babeera bakitukweka ngaffe. Mu ngeri eno kijja kuyamba okubeera nga otandika okukwesyoninga buli kintu kyonna. Yensonga lwaki tubagamba nti ne weebeera nsomesa yange ne weebeera nsomesa ya muntu yenna buuza omutima gwo kubanga mwe muli amazima omwoyo waamanyi amazima gonna. Buli kintu kyonna ky'owulira nga tekiva ku mutima tokikkirizanga okubeera nga kiyingira ensi yo kubanga amazima go gali munda mu ggwe. Tegali mu kitabo, tegali mu TV, tegali simanyi ku radio, gali munda yo gazuukuse. Yiga okusirikako. Ddiramu okujjukiza ng'omulubaale muve mu bintu eby'okubeera buli kiseera si kibi kubeera ng'obeera mu music buli kiseera naye mufuneeyo akadde ak'okusirika. Fine twagala ennyimba z'abajjajjaffe
okubeera nga tuzikuba fine kituufu naye funayo kaakadde ak'okudda mu nsi ye ey'omunda y'engeri gy'ogenda okubeera ng'oyimusaamu amaanyi go. Musirikeeko, mudde munda mufumiitirize, mukozese techniques zonna ze tuzze tubawa okusobola okubeera nga mwewuliriza. So ye engeri gye bakyusaamu ebintu byaffe. Omwezi ogusooka guyina kubeera gwakuna, guno gwe tulimu. Ogwokubiri ye May, ogwokusatu ye June, ogwokuna ye July, ogwokutaano ye August, mukaaga baamubuuka. Kitegera kati ne tutandika September eyandibadde ow'omusanvu gwe baateeka kati ku 9. Kitegera so ogw'omusanvu guyina kubeera September, October oba October Octi ye 8 gwe gw'omunaana, November gwe guyina okubeera ogw'omwenda, December gwe guyina okubeera ogw'ekkumi, January gwe guyina okubeera ogw'ekkumi Feb gwe guyina okubeera ogw'ekkumi March gwe guyina okubeera ogw'ekkumi then awo ne wabeerawo gye bayita neutral day eya bulamu, kwe tukuliza bulamu munda mu ffe, Christ consciousness, gye bayita neutral day. Then ne tutandika omwaka omujja mu gwokuna. Kitegera so kyekyo kyenjadde njagala okubeera nga nkumulisaako olunaku olwaleero osobole okubeera ng'otegeera gwe ayina enfudu gikwate nga woogiraba mu kifaananyi, bala emyezi egyo 13 oba tegiriiko, obale ennaku 28 oba teziriiko ku kisusunku kwakyo oba ku shelfu yakyo y'enfudu eyo. Ekirala ng'abalubaale njagala mbategeeze era njagala twetegeeze ffenga era twejjukize ffenga emyoyo nti buli kintu kyonna ekikula amangu kifa mangu. Temulowooza nti tugenda kutuuka oba mu byonna bye tuyiseemu nti bigenda kubeera byamangu. Buli w'oyita mu mbeera enkakanyavu, buli w'oyita mu mbeera ekunyigiriza, manya nti nno ebeera ekuteekera ku lw'ebirungi ebijja mu maaso. Tewaliiwo kyangu, ekikula amangu kifa mangu. Nagutyo leka twanirize ebyo byonna ebisoomooza bye tuyiseemu bye tutayitamu. Waliwo bangi abakyatandika obutandisa okubeera nga mufuna okusoomoozebwa mu nsi ey'omwoyo ffe kwe twayitamu. So toddaawo n'ogamba n'olowooza nti mulongo tayitangako mu mbeera gwe gy'oyitamu. Oba olina okuyitamu osobole okubeera ng'oyiga nange bye nayiga. Woddaawo ne weegomba omuntu yenna n'olowooza nti nno mukadde ng'oyo yeesiimye naye nga tomanyi waakuwa oba w'oyagala otambulire ku nkola ze, olina okuyita mu bulumi naye bwe yayitamu. Bwe kityo we kiri. So buli w'oyita mu bulamu, buli w'oyita mu mbeera esoomooza, manya nti nno eyina kyekuluŋŋamya. Buuza omwoyo w'omutukuvu osobole okubeera nga akuyamba okubeera nga odda ku nteekateekayo entukuvu, eyo n'akuyamba ne mu bizibu ebyo osobole okubeera ng'ofuna ekyokuyigamu, osobole okubeera nga buli kiseera odda mu mutima owekkaanye era ojjukire nti oli kwagala, kubanga wajja kujjukira kwagala si kunoonya, kwagala ye gwe nga y'oyo omwoyo omutukuvu gw'olaba mu ndabirwamu oyo azze asuula emizimu egy'enjawulo mu nsi ez'enjawulo, mu mawanga ag'enjawulo ne ku planets ez'enjawulo. So w'obeera okkiriza ng'omanyi nti nno emizimu sitaani, kale emizimu gyo gy'ozoosuula nagyo sitaani. Kale amazima go gakufuula ow'eddembe, goberera mutima gwo, togoberera balala. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.